Olwaleero omubaka wa Budadiri West era nga yakwatidde ekibiina ki FDC Bendera ku bwa Pulezidenti James Nandala Mafaabi lwatandise kakuyegewe mu bitundu by'obugwanjuba. Okusinziira ku nteekateeka z'akakiiko k'ebyokulonda, olwaleero ono abadde alina okubeera mu disitulikiti okuli ey'e Kiruhura, Kazo ne Ibanda. Kiruhura ne Kazo District zimanyiddwa ng'ezimu ku ezo ezikyasinze okubeeramu abalunzi, wabula ng'ekyennaku abeeno ebisolo byabwe babifunamu kitono. Ekyo ng'okitadde ku bbali batawaanyizibwa nnyo nga banoonyeza ebisolo byabwe ekyokulya n'amazzi. Kati bw'abadde awenja akalulu mu disitulikiti zino amakya ga leero akwatidde ekibiina ki FDC Bendera nti gavumenti eri mu buyinza ekikola kagenderere okulemeseza bannayuganda mu bwavu nga y'ensonga lwaki abalunzi b'eno bafuna kitono mu bisolo byabwe. Those motorcycles and our cars, 1 litre is 1,500 shillings. So that's why things are very expensive. It's because of the taxes. Okedde ku kyalo ky'Essanga Uye Kashonji mu disitulikiti y'e Kiruhura era eno obwedda atambula awa abawagizi manifesto ye. Eno abawagizi abamu balabiddwako nga baggyeyo amasimu okumukwata ku butambi. The cement. Wadde ng'eno abawagizi babadde balumagamagga, Nandala agamba nti singa abeeno basalawo okulonda enkyukakyuka omwaka ogujja, gavumenti ye yakuteeka ebitundu 10 ku buli 100 mu by'obulimi n'obulunzi okusobezeza abeeno okuganyulwa mu ntuuyo zaabwe. I'll put 10% of our budget in agriculture so that we have cash crop for every region. Tuzakureba ngo mu by'obuhingi tuteeka mu kimwe kikumi kya budget ya buli mwaka. Eno gy'avudde n'ayokera mu disitulikiti y'e Kazo era abeeno ababuulidde enjiri y'emu. Engeri manifesto ya Nandala bw'etambulira kutumbula ebyenfuna mu ggwanga, Nandala amatizza ab'e Uganda nti singa bamulonda ku ntebe y'omukulembeze w'eggwanga lino bajja kuba basiibudde obwavu. For us, we come here to fix the economy so that we have money in our pocket. Mbona enguudo z'eno eziri mu mbeera embi wa kuzisoosowaza singa abeera akwasiddwa obuyinza. We are following this road to go and tell the whole world is that the Maramu roads are not in the other parts of the country but also in Ankole they are there. And I can tell you that to do a Tamaka road is the most cheap thing, but in the current government they charge us very expensively. Ono akomekereza kakuyegewe mu tawuni y'e Ibanda ng'olunaku olw'enkya Nandala wakubeera mu disitulikiti y'e Bushenyi ne Sheema. Winnie Tessa Nakayinja agafeeyo ku Spark TV.